kyongedde okukakasibwa Ssaabapoliisi wa kuno Martin Ochola, Inspector General of Police, ayisizza ekiragiro okuggala buli mobile money agent oba shop eri okumpi ne poliisi yonna wano munda mu ggwanga erya Uganda eggalwewo essengulwe. Kakati poliisi terina kubanga yeetooloddwa akayumba konna aka mobile money. Nkubuuzaako gy'osinzidde, weebale nnyo, weebale ddala okuva n'ogoberera enteekateeka zaffe mukwano gwange. Nkugamba munnange goberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi weewaawo ezisinze okulabika nga zikyaka wano munda mu ggwanga erya Uganda n'emitala w'amayanja. Subscribinga, sharinga, commentinga, twongere okutuusaako ensonga ze weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde. Amawulire agaliwo kaakati saagala nkuliseeyo geega Inspector General of Police g'omanyi obulungi Martin Ochola ono avuddeyo n'ayisa ekiragiro okugenda mu maaso wakati nga ye akulira ekitongole kya poliisi wano munda mu ggwanga erya Uganda. Buli kayumba konna oba buli agenti yenna akola omulimu gwa mobile money ng'erinaanye poliisi oba police post yonna wano munda mu ggwanga erya Uganda weeteekeddwa okuggibwawo mbagirawo. Ono ategeezezza okusinziira ku ripooti ezongedde okulabika nga zimutuukako, of course nga ye avunaanyizibwa ku nsonga okumanya ebigenda mu maaso mu kitongole kyakulira. Abasirikale bano bagenze mu maaso okulabika nga obuli bw'enguzi bwongera okwegirisa ng'ekigotta entula nga beeyambisa zi mobile money zino ezibabeera okumpi. N'olwekyo omuntu aba n'omusango ng'amugamba bugambi nti gwe genda ka mobile money kali koolengera oteekeko ensimbi, olwo ne bongera okuvuluga emisango n'okuvuluga ensonga ne beekatagga. Ono ategeezezza nti kino kiteekeddwa okulabika nga kikolebwa nga batandikira ku Central Police Station oba ku CPS mu Kampala, olwo ne poliisi zonna ne police post zonna eziri wano munda mu ggwanga erya Uganda mobile money ezirinaanyewo zonna zirabike nga ziggibwawo mbagirawo wakati mu kugezaako okulwanyisa obuli bw'enguzi obweyongedde okulabika nga bukyaka wano ne wali bwe twogera munda mu kitongole eky'ebyokwerinda ekya poliisi. Mpozi okuwaako ku statistics emyaka gyonna gwampuliriza naawe ndaba bana bamama bana batata ekitongole kya poliisi kyekizze kikwata akati oba kyekizze kikulembera oyogera ku layini y'abali b'enguzi. N'olwekyo kino ekitongole kyekikwatidde ebitongole byonna wano munda mu ggwanga erya Uganda akati emyaka n'emyaka, it's on record. N'olwekyo abasirikale be basingira ddala okulya enguzi wakati nga bagenda mu maaso okulabika nga bakola empeereza zaabwe. N'olwekyo ensonga bwe zito bwe ziri, bano bagenda maaso okulabika nga kyongedde n'okutegerebwa nga zino mobile money centers oba agent ziba bizinensi zaabwe zennyini. N'olwekyo toyongera kulabika nga okaluubirizibwa oba nga ofunamu okutaataagana singa oba ogenda maaso okulabika nga oteeka enguzi ng'ogiyisa ku mukutu ogwo gwa mobile money. Kyanguwa bwangu weetangululamu ebigere bibiri bisatu we bakulabira obulungi n'osobola okuteekako akasente, olwo okuvuluga emisango ne kweyongera okulabika nga kukyaka gwampuliriza naawe ndaba. Ensonga bwe zityo bwe ziri, nkugamba kola ekintu kimu, wa endowooza yo, genda awo mu inbox olabike nga oteesaako wamu naffe. Olowooza kino kinaayamba, kiina kye kinaakyusa, waliwo kwegamba eneeba solution okukendeezaako ku buli bw'enguzi we twogera mu kitongole kya poliisi. Yabange gwe okirabako otya gwe kyali kitya wagenda ku poliisi, w'endowooza yo. Commentinga, sharinga, subscribinga, sharinga, twongere okulabika nga tukutuusaako ensonga ez'omuzinzi ze weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde. Yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV, kugamba sigala nga otugoberera.